Bigai. Wansebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiwano Tugenda Tugenda Mukisibo. Yes please. Era ekisibo kibuzaako just naku na saawa. So koleke bubaka kibuulwa bayimbi banno. Ubaka bwempa abayimbi bannange bonna abo abasiraamu abasiiba. Bana temwekwasa temwina ulcers. Ekyo kyo number 1 omanya abayimbi bekwasa nnyo ulcers. Temwekwasa musiibe. Guno omwezi gwakwegayirira. Bayimbi mwenna mwegayirire Katonda basonyiwe. Ebyo byakola ki ebibasobyeko kuba Katonda okumuwa omwezi gumu is nothing. Okitegeera. Gyonna gino emyezi mubeera nnyo mu byammwe nga tuli mu byaffe biki naye katumwe guno omwezi gutya gumu nga tumwegayirira nga tumusaba n'ebyo byetwagala. Mukino mwezi wegenyini betugamba nti abantu basingo gamba mbuno muba mwegayirira muba musonyiwa muba buli kimu mweza bujja muguno mwezi mwekusubira okubanga ogenda kusonyiwa munywanyiwo eri Kenzo okumwegayirira omusonyiwe musonyiwagane sonyiwagane ojja sooka ogambe ye asooka akyuse ojja osooka omugamba akyuse omuntu omusonyiwa alina okusooka n'akyusa so nga tannakyusa bw'aba nga akyakola ebyo byakola ne Katonda naye aba akiraba. Biga gwe kenyini oba tugamba omwezi guno omwezi guno naye era wabeerawo oba ngambe emitendera egirina okubeerawo so kati yalina okusooka neyesonyiwa mu mutima asonyiwa omutima gwe n'ebyo gukola okitegeera naye n'abeera nga ayagala banne so kati bw'aba ayagala naye Katonda era ajja kwogera nange kitegeera mu mutima nga nze ng'asinziira ku oli engeri gyajjanjabyemu omutima gwe okulekerayo ebikolwa byenzikiza ebyo. Guno omwezi mwegenda okubeera omutima gwe gutendebwa lero atandika obbawa contacts musabiranga ye omuntu naye ate mulimu omutima nga tegukyakyuka kati ogwe osuubira nti gukyakyuka otegedde ebbanga lyakukoledde bw'atyo suubira mbu gukyakyuka gwasiba. Musajja musiraamu ate naawe oli musiraamu ate ddiini ekkirizibwa okusonyiwa tosobola kireka ekyo ne kigenda. Anyway osobola okusonyiwa naye ate oyinza obuteerabira. You understand? Manyi ebintu ebyanjawulo osobola okusonyiwa naye oyinza obuteerabira okitegeera. So waliwo emitendera mu ekyo nzigalina osooka neyetereza nga ye kuba mu guno omwezi wansuubidde nti mwandi era ye alina okwegayirira ennyo ye nga zigira alina okwegayirira ennyo Katonda n'amusonyiwa ku byakoze. Mu guno omwezi nyine wano mukubira ekisimu n'omugamba nti no taata guno omwezi tutandise ekisiibo ffenna tuli basiraamu twegayirire naawe okyuke tusonyiwane mufuneko n'olunaku mugyeko kafutaali mwembi nga kafutaali ani akakoze ye oba ggwe balina kuba independent abakakoze omuti otuuka ku ekyo genda eri naawe kafutaali anyway I don't know naye ensonga ya kafutaali ebeerina okusobola okwekennenyezebwa ennyo tosobola kulya walli gwakoze omuceere kyo sijja kukikomentingako nnyo sijja kukikomentingako nnyo ekyo. Mu kisiibo kino kyennyini twali twogerako n'omukulu George that's Hassan yakasiramuka n'agamba buli ayina obuwalawala ng'obadde bujja ewaka mubusibeeko mubuze ewaka paka ng'ekisiibo kiwedde nga tomuwowanga. George alina obuwala era naye yagamba obwe bonna alabika alina obuwala ndowooza kuba naye towowanga naye ate kitegeeza nina obuwala kyogaba bungi kale ne bwe kaba kamu lwaki okaga wamuwowa musaasire naye on a serious note I want to be serious. Ate kati nga nabuta dda ate nabuta kati baneze nabuta dda. Big Eye oli musajja musiraamu era mu Qur'an kigambibwa omusajja yenna bw'oba olina omukyala
nga si muwoowe tokkirizibwa kubeera naye waka era ekisibo kiba kituuse nga temuli mu mateeka let her go gyali nawe osigale eno after ekisibo nga kiwedde akomewo Big Eye kiri kitya era ge mateeka era nembakuutira mugane obuwala abayimbi mwenna mwesonyiwa abawala abajjewa tubastopinge bonna babeere eyo otegedde ate kiba kirungi nnyo ekisibo bwe kiggwa n'osigala ng'okola bwotyo enkola eyo neekola ki neesigala nga otegedde mutambulire mu mateeka g'obusiraamu ge bulagira butonda banzi ge mateeka gendimu amateeka atambulira mu ga busiraamu obuwala wabugoba ate naawe singa bakuba so obuwala wabugoba kati tolina gwolaba gogenda woowa n'akawala wano no tolina gwolaba gogenda woowa aliwa tubuuza bubuuza era bwe mba mulaba mba sinnamuwoowa kati wamugobye sibo kitandika era munaye ge mateeka like kyentegeeza nti ate nga bagwe sirina abasiraamu abayimbi mulina omuze nti mwagala nnyo okugabula mu biseera bino naye ate mwene mutasiba ne mwekwasa nze simanyi ndi mulwadde simanyi ndi bino naye kasitangabye mukyekwasa nnyo ne mutasiba kikirizibwa kuba aliyo abalwadde ebyaddala temukwasa bulwadde oli n'agamba nti nze sijja kusiiba ninja kusibulula nabo gye bali abasibulula oli n'abanga ng'ateekayo sente ku muzikiti oba ng'aweerezaayo ebintu ebisibulula abantu oba na identifyingayo abantu nga yewalabye basobola okuba nga asibulula kitegedde lwawo nti nze nkikola naye mba nsiibi era mbeera nkikola muno mu mwezi gw'ekisiibo kati gwogenda kukikola ogenda kusiiba oba ogenda siramula nsiiba ate nensiibulula ekisiibo kino kitegekedde otya Big Eye weteeseteese otya gwe ng'omusajja omwesiraamu ate neteeseteese nti ngenda kuba nga nsinza katonda wange okitegedde ngenda kuba nga mwegayirira antaasa abalabe bannanga abalabe bangi musaba nnyo antaasa abalabe antaasa abantu abenzikiza antaasa abantu abeefula mikwano gyaffe nga si mikwano gyaffe antaasa abayimbi abo oba abantu abo abeefula baboyi baffe naye nga tukuba enkokola everywhere okitegeera nga batwogerera bubi everywhere okitegeera nga batukonjera ebigambo everywhere okitegedde nga buli wafunye chance ayagala akuteekeyo mu kinnya weewaawo tebatusobola ze tebansobola olowooza omuntu naye nga tekiŋŋaana basabira naye tebansobola olowooza omuntu omusiraamu ddala especially abayimbi kale alina kweyisa atya mu kisiibo kwagala banne kuba mukkakkamu kubanga akola ebyalina okukola ng'eddiini byemulagira nga tanywa mwenge tonywa njaga okitegeera ebintu binayo n'ebikyamu kitegeera obwenzi kubwesonyiira ddala kitegeera nti omwezi gw'ekisibo gwera gwanjawulo nnyo okitegeera so era abayimbi abasiraamu bambi mutuweesa ekitiibwa mu guno omwezi tebasobola kupafominga wantu wonna ogwo mulimu Allah ye yagutuwa tulina kyakola kuba ate era tutaperforming tujja kulya n'abantu baffe okitegedde guno mulimu tukola ebyo kati ye Katonda yatuwa talent sizo yamanyi nengako okuyimba munange yes singa industry yaffe badde ngeri stable nnyo singa guno omwezi nga twetaaga nakubeera ku stage naye olwokuba nti industry yaffe ate nekijja nti mwagiraba yafunamu okuwumulamu mu covid kitegedde so right now tukyali mu query boosting again so wayinza okuba tewali nnyo savings zimala okuba nti omuntu nti asobola okusustaininga omwezi mulamba nga takoze gigi y'ebbaloozi gobye oba kuba ogambe muguno mulimu kwe mulya gigi z'ebbaloozi gobye ninze sigoba mirimu kuba si bbala zokka otegedde okuyimba si kwa bbala kokka kulimu embaga mundaba emikolo ngikuba naye konna kuba kukola okitegeera ate bwe mba sinywedde mwenge mba nziza musango ki naddala mu kisiibo wala mba sinywedde mwenge mba naye kuli kukola omanyi Allah ono yatuwa ebitone bino ebyokuyimba kitegeera ali ne Katonda atugamba nti olina okukola ekintu ekituufu mbudde obuki obutuufu tojja kulaba nga famire yo era byeyeetaaga
erina obwetaavu ogambe sijja kukola kwefugana kwekomako nakulaba ngeri gamba gyewecontrolingamu okuba nti toyonoona mu kisiibo. Tulaba ebiseera ebisingira still ekisibo ekiba kizze dress code zikyuka especially mu bakyala n'abasajja balance muzijja temudamu kuba balance kwambala vesi mwerongosako nnyo buli byonna bwekirina okuba nti era okitegeera naye ekisibo bwe kiba kiweddeko ne muddayo mu mbeera zammwe anti kyo kyekugambye nti abakyala ne batandika okukunama kyekyengambye nti tetukyusa abayimbi tetukyusa abantu bonna temukyusa sigala nga obadde mu kisiibo nga bwe weeyisa okitegeera bw'oba obadde oli muntu mulungi mu kisiibo tokikola mu kisiibo mokka okitegeera sigala nga weeyisa bulungi bannange tobeera zigido ekisibo bwe kiggwa mulundugga muyayaana mutandika okulya buli kawala ke musanze bannange nga mukuba nnyo Big Eye okubya ennyo olowooza Big Eye ekisiibo osaalako ddi kale osaalako ddi zisala mu kisiibo kyokka nsaalira ddala nakati sawa ziri mmeka ngenda kusaalira oluvaano genda kunda swala ki gyogenda okusaala swala ki gyogenda okusaala essaawa zi oli kubuuza nze omusiraamu eswala ettaano Ibrahima wa Musa gwe gwembuuza eba swala ki mu zino busiraamu saa ziri mmeka si sawa makati g'essaawa 11 eba swala ki otegedde that is aswil eba sawa zino okakasa yes aswil eba yalakameka oyagala nsomesa eggwanga oba oyagala nsomesa eggwanga basomesi kale abatamanyi eba yalakanya kale obaka bwosobola okuwa abasiraamu wadde manyi sibimanyi nze omwana ow'enzaalo ey'eddiini oyagala kuswaza abantu bange obaka bwosema anko Ibrahim Mayanja Starbos pozi tuli mu bya kisiibo Ibrahim tugende obubaka obusembayo eri abantu bosibirira entanda eri bonna abasiraamu abagenda okuba nga basiiba ntanda ki gy'obasibirira ntanda gye mbasibirira bannaye musiibe n'abamawulire temubuuza ffeffeka abayimbi nammwe musiibe abasiraamu mwe muli muyinza okulowooza nti mujja tutunza muffe kamera nga temulina kusiiba nammwe mwefuge mukakkanye ebigambo byammwe mu mwezi guno ogw'ekisiibo otegedde simanyi ddiini gy'osaba naye muguno omwezi weyise ng'omusiraamu otegedde case nawe simanyi otegedde Ibra agamba Ibra case naawe weefuge otegedde nze ndi musajja musiraamu bayira wono musiraamu kati olaba ombuuza obadde kivudde n'emutwe otegedde olabye ono omusajja musiraamu kati mwenna mwese kyekimu naawe era gwe tugenda kusiramula anti ebiseera ebisinga Big Eye bagamba mu abayimbi mutemuba na budde bwa era njogera naye ku interview yammwe ey'omu kisiibo wakati tulabe biki bye munambuuza